boogera buli gwe bakola ekintu nga kyebamusazizamu kumuloga mutuuseyo baka buno buli kimu kyaba. Breaking news wetuwugirira ssaawa zino eno Mama Fiina ayingidde olutalo lwa SB4 wamu ne bbawa Ssengakulana kugamba olutalo lwa maanyi nnyo agambye nedda temugenda kutiisatiisa mutabani wange SB4 Hamedia Mugusa nsonga lwaki bwe tulaba wansi ogenda kubeera nga obitegeera naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno soko gimpereka like mumaze subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwabadde lwajjo omukulu amanyikiddwa nga Hajumba Aligaweesa nga yono yeyita taata w'abansawo ba Kinansi wano mu Uganda yavuddeyo n'alabula SB4 namugamba nti no wanaddamu okwogera ku mukyala we Ssengakulana mbu yabba ssente z'Abannayuganda mbu abalimbalimba mbu agenda batwala bweru agenda kubeera nga amuloga. SB4 Mama Fiina yamukubiriddewo essimu n'amugamba tebakutiisatiisa abasajja abo nze Mama Fiina nze asinga obulogo mu Uganda nkugambye olutalo lugenda tunyumira we just tulokalire wano ku Wonderboy UG tugenda kubeera nga tubibaleetera live making sure nti nokola ki o subscribing sokola SB4 amacha malungi webokeredde nga buli muntu antaginga mu ka video olwo video akamu ke bantaginga amba kansindikidde mu inbox yange video nabadde njisuubira kubanga abantu abo buli aboogera buli gwe bakola ekintu nga kyebamusazizamu kumuloga mutuuseyo baka buno buli kimu kyebankola nkimanyi babikola dago simapya ayina gwe Munnayuganda ali eyo gwobanga omanyi abantu bano balya ssente zo era nabali mu inbox yange obagezaako okubanja babaza tujja kukuloga n'omwana yavuddeko n'agendako ewa YouTube omunamujjako story olwafulumye bamutisiza mumuloga kyava avuddeyo n'agenda nga atandika agamba nti tabadde nnimba abikoze bitya wano mu Uganda ekino kyenkyenjize nti amazima tegwogerwako mu video zonna ze nnakoze sinnavumako muntu n'ogwa sinnavumako maze n'okuvuma sikumanyi naye muntu yavuddeyo mbu muvuma sinnakuvumako musajja gwe njagala okikwate bulungi nze nayogedde mazima gwe kuvaayo ku defendinga byenjogera vayo defendinga byenjogera luno si lutalo twakwevuma nze bingi byensobola okwogera kuba bingi byemmanyi naawe okimanyi so tuleme kivuga katukize ndowooza omukulu SB4 mumuwulidde bulungi alina confidence agamba bano basajja tebagenda kunsobola nga Mama Fiina ali ku saidi yange njagala kumenya ebirowoozo bye mu comment section ani golowooza asobola okuwangula luno lutalo Mama Fiina oba Ssengakulana kubanga bonna abalogo ate bonna abali baliko ba presidents b'abantu basawo b'ekinansi wano mu Uganda ogenda bwombulira ebyadala gwe olowooza ani asobola okuwangula luno lutalo nga nze ndowooza Mama Fiina yadde ne Aligaweesa bambi naye musajja kigembe kubeera nga waddala nnyo video yino omukulu pengepenge nga mukubira essimu soko girabireko nyongera kujjukiza subscribing owaye ngambe kakunoonyeeko ng'ebigenda mu maaso mbadde mukusinzaawo naye bwe bazze ne bagamba nti omukulu kwali kunzi oyo mumuleeterawo era ngambe kakubye ku jjajja Aligaweesa asooka ambuuliremu kaakati waliwo ebigenda mu maaso bino bengambye waizinga wajjajja nja mukutuukirira soogera zisamwasamwa yesebo omwana ono SB4 mulina olutalo nanti kaakati omanyi bamutuma eri ewa Mama Fiina bamutuma ate okimanyi yali waffe bamutuma byonna byayogera si bituufu jjajja dayira si bituufu bamutuma ate bituufu omukazi yava wano nga mulwadde n'agenda ne batandika omujjanjaba era nalabako interview emu gye wakola nogaa nti nno kulangama nno yabaze agende bamujjanjabe nakulaba ng'okola ki naye kati ebyo byayogera mbu twabba abantu simanyi mu Uganda situliimu twasenguka simanyi biki byayogera si bituufu kuba kyeyesibyeko kyendabya no kavidiyo katadde ku snap nti omukazi oyo yagenda talina muntu amujjanjaba kijja kitya nti yagenda talina muntu amujjanjaba kati ye yamujjanjaba ye yagenda talina muntu amujjanjaba ye yamujjanjaba jjajja awo nange ansobedde kati ate bano abantu balayininga bano baleeta mu butambi abajjawa
kati nga bw'omanyi tulina kulana matours and travel. Kati kulana matours and travel twali tutambuza abantu. Kati abantu senga be yagenda nga tebannatambula, abalala batambula. Kati abantu abagenda n'abayikiriza nti bonna toyinza batambuza lumu oluusi n'abo be bamaviza. Kakati bagenda anoonya n'agenda ng'abanoonya n'abawa ssente bwe batyo. Era nga bw'olaba omwana oli Kimbowa gwe babadde bakozesa ate n'avaayo n'agaba babadde bankozesa bwe batyo. Naye nga byayogera si bituufu jjajja. Naye nga jjajja ogenda muloga. Nja kumugenda muluga. Oli serious? Kubuuza era ngenda muluga ate kati jjajja mukolere ki? Njogedde naye aganye okuwulira. Gamba atuveeko aganye okuwulira kati ngenda mukolera ki? Nina nja muluga. Ate nze pengo oyinza okumbuuza ekintu n'enkulimba. Kubanga bitano wange. Zo lichali wange namanyi oyogera mazima. Kati naye nekisinga okunyiza Anko Juma ekisinga okuneeraliikiriza nti mwenna kale muli basawo ba kinnansi ne bamafiina. Naye sitegeera mbiranye eriwo okima amafiina akozesa omuvubuka oyo. Kuba bino ebintu bitono nnyo buli muntu asobola okubeerawo mu space n'abeerawo n'amaanyi. Alright, nga tubitedde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Nsambya Furnitures olunaku olwaleero yalumbiddwa bubinywera emmotoka ye ne basobola okubeera nga bajaasayasa maama we yabadde mu mmotoka avuddeyo naye okupira mulanga n'agamba nti maama we bambi mumuleke mu nsonga zino abanne abamulumbi naye tabamanyi naye abasinga bavuddeyo ne bagamba nti Mirembe Bedding wamu ne Lydia kirabika be bapangisiza bakifeesi basobole okubeera nga bamulumba bamukube bamutemule anti bizinesi ye baagala okukola ki baagala okubeera nga bagiyidiza. Vidiyo eno njagala ogirabe bwe n'obugendereza ongambe eby'eddala g'oli ku sayidi yani sayidi ya Mirembe oba sayidi ya Nsambya Furnitures naye nga tetunagendayo sikowulize Haji Aruna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Muli mutya mikwano kansubire muli bulungi. Nina ekintu kye neebuuza wano okuva eggulu. Lwaki abantu abali ku sayidi ya mukyala Mirembe Nsambya muvume nammwe yabeebakako? Nammwe mumuyinako obuzibu? Banaye omusajja yakwebakako nosasula abantu bamuvuma okwenkanaawo bamukube bwe batyo gw'olowooza ye talina basobola kufuna ne bakuvuma. Lwaki gwe tolowoozaamu n'ogamba lwaki buli ali ku sayidi yo avuma buvumi asaanyaawo temusobola kukola fanica walala ng'omulenzi oyo temumukatidde bwe mutyo? Naye kyembakakasa mugja kuswala manyi obulimba budduka sipiidi naye nga w'Ensambya nze mbalinze mayinza yange byali binkwatako byali bya poliisi yavaayo naddayo kati ebisigadde nze tebinkwatako naye nze bama mbalinze mugende mumugye Ensambya nze ngenda kubeerawo wano ku ssimu nga ndaba mbalinze kimu we mumugye Ensambya ngenda kubatya nti muli bakazi nnyo ne mumujja ne mweri ennyumba gye yasasula emyaka 4 awo nga mmanya mmwe musembayo n'ekikazi gwe otuuse okuzaala omwana oyo ne kati olumwa olw'okuba gwe tokola nko bizinensi erina makulu konteyina nejja neddayo n'olaba embwa y'amaliko konteyina kyeyajja neddayo mu ssiro gwe nebadde bwembanga mwogera ku bya bizinensi munoonye omuntu ayakola ku bizinensi agidifendingi so n'asabiriza ekyokulya konteyina n'ekyo ebintu n'ebizaayo mukazi munnange ofungiza nno okusaanyaawo omwana wa munno gwe wasanga alina we yeetuusizza. Naye ffe engeri gye tuli bazadde nga tulinamu ensa sirina mwana wa muntu gwe nsobola kuvuma sirina waliwo omukazi munno gw'olaba nga obulungi era naye bulinga bubo bwakuziziikiriza ng'oba otandika kumuvuma ebyokumuvuma olwandibadde nabengi naye n'ogamba bonna baana b'abantu lwaki oba omuvuma naye Mirembe tuuza abantu abali ku sayidi walekerawo ovuma omwana w'omukazi nga bavumiramu ne maama we oza tebusobola kukyuka nga biri ku sayidi yo. Naye abasajja munsibye ezituuka ku basajja bannammwe mulina kye muyigiramu oba mukanula bukanuzi maaso ne mutunula ne musirika kati singa bunaakyanga obujulizi babuleesi ng'edduuka sigo walipangisa nga n'ennyumba abasajja yagipangisa emyaka 4 onaabagamba tibaddamu kumuvuma
Uganda musalaganya ebigambo. Banna kino kikambwe.